Yes. Mikono gyaffe aba asubatire batuusako essawa yaffe eno eyokusatu mu essawa yaffe eno eyokusatu ne tubeera ne sports waffe era omulungi ennyo era nga twongera tukutegeeza ddala nti nno gendera ddala mu maaso nnyo muganda wange ng'ate ozanyira ddala akazannyo kaffe kano akasubatiri akawoomu bwe kati tugamba nti gwe muganda wange ali ku Airtel genda mu simu yo nyiga star M85 star 33 entandikwa gy'otandikirako kugamba ye koodi ekusimbula gwa MTN nyiga star M65 star 33 koodi ekusimbula awo nno bw'oba omaliriza ebyo okusinziira ku mukutu gw'oliko ng'onozaako enamba zosatu ez'omukisa ng'ozaako ekigambo BFM bw'omaliriza okukizaakaawo awo nno muganda ngezaako omuwendo gw'essente gw'oyagala okubeera ng'osiba tutandikira ku nusu olukumi mpaka ku mitwalo 5 awo nno n'ozaako mobile money pin namba yo n'olindirira okukubira essimu nti owangudde ebintu nebitambula eddala bulungi jackpot yaffe eya wiiki eno eri ku miliyoni 36 n'olw'ensonga eyo buli lunaku olw'essande ensimbi ziwangulwa empitirivu okuzaama nga tonaweza myaka 18 akazannyo kano kalekere bakulu bannaffe gwe onaakazanya ng'okuze ng'otuusizza okuzanya akazannyo kano kubanga oyinza obutasobola kwefuga okyayinza okulemererwa okwefuga kyekiikyo ddala malaba ogamba otya Sunabene ekitambula kitya kintu kitambula tewambuulira nsasagge yatuuka ku mukwano gwa Ashback Kato omanyi Ashback Kato bano bamulabidde wano naye ffe twatooba kuva eri Masaka ate newankubadde wabeerawo embeera ebeerawo naye era obwa Sseruganda busigalawo omwana enda ya Nakalaama oba bannabuddu era balina bwe batuuka ne basinkana ne bagamba nti obululu tebutwawula kiki ekyatuuka ku Ashback kubanga ensasagge eyo yasooka kutuuka ku ggwe okitegeera gwe n'oli kavalinga nange yantuukako bayida wenze weekend yonna ewedde nga sina kyensobola kupostinga ku akawunti yange nga baŋŋamba bampadde 7 days nga tewali kyensobola kupostinga ku akawunti yange nene yabukedde fama era nga nesobola gipostingako nga mpise mu yange kati Ashback ensasagge mugwirako wa eyiye esukka kukuhakinga eyiye esukka ku kyokuhakinga wabula agamba nti nno Bobby alina bakyali be yakubira eyo mu Amerika eyo nti ne baloopa peegi za gundi ya All Access Isima All Access ne baloopa eyiye eya Ashback Kato eya full figure mbu tebasakinga nabakizabula bazidelitinga obutaddamu nakugiraba kati nze yange bagihakinga naye njiraba nebyapostingayo mbiraba nze nange erange nali njiraba era nga n'okugira wogambira share tekikkirizibwa wogambira post tekikkirizibwa naye nga oba ogiraba era ne logging so ziba kyakola kati eyawe tebasobola kuloggingamu teri nayo bagidelitinga nevaawo nesuna kati Ashback Kato wano mu Uganda mu bantu betumanyi abasatu abasobola okukola ekikwekweto n'ayingira mu peegi y'omuntu bw'aba akyagadde y'omu ku batono abali mu Uganda Ashback asobola okukikola era olw'okunyiiga yakigezaako n'akibalaga saawa zagenda okuwera emu ng'ali ku peegi y'akazibu Bashir ayogera ng'ali ku peegi y'akazibu Bashir agiyingiddemu ali mu mwayogerera n'agamba nti mwagala muwakana ngende ku ya Bobby n'ayingira mu ya Bobby ne bakkiriza nti okisobola n'agireka Ashback Kato asobola okuyingira mu buli peegi ya muntu gy'aba ayagadde mu Uganda wano naye kati Suna tebakayana wano twalabako mikwano gyaffe aba Ghetto TV peegi yaabwe bagitwala ne bagitwala ya Ghetto TV. Ghetto TV teyagayana neggulawo peegi endala ya Ghetto Media. Ekyoto peegi ekyoto bakitwala ne bagulawo endala gye bayita ekyoto extra. Kati Ashback Kato tebakala ne bafulufiga bagulewo peegi endala. Ogulawo endala? Bagulewo endala.
Ashbag ekintu akituta ku gundi ndala alina ebintu byayogera ndaba binene nnyo teyalituuseewo ndaba biwanvu nnyo agulewo peegi endala agulewo peegi endala fe abamufollowing nga tujja mumusangayo era ensasage tuddemu tugifune agenda kulopa nanyi Facebook swaliki ebyo kali bigezi binene nnyo newankubadde katulinde tulabe kato tumusabire kiba kigeze nnyo nessuuna olunaku luweddeyo tusigaza lwankya twabimbanga simanya 221 220 olunaku lwankya lwe tugenda okulonda olunaku lwakusanagenda okulonda tulonda lwakuna era olwokuna babukeeza enkokola lwakuba nti ekizibu ekiriwo essaawa buli gwembuuza essaawa z'okulonda tutandika ssaawa mmeka buli omu ampazize mbuuziza kalo kasujja wali naŋŋamba mbu batandika kwemu nembuuza Francis nanga nti batandika kwemu siraje kizitonanga nti batandika ku ssaawa 2 ndowooza abakakiiko k'okulonda batutegeeze tutandika okulonda ssaawa mmeka kwanza ezo zembala Suna Ben zigenda okubeera nze mba ntuuseewo kuba njagala kubeera omu ku bataano abasuula akalulu nze muntu eyeemanyi nti siina bugumiikiriza nze Suna Ben nnyinza okuba mmalako omwaka nga sigenze mu banka munda wali malako omwaka nga sigenze kwanza buli wentuukayo layini nenjira amaanyi ganzigwamu nembivaako kati bwe mba njagala banka njigendako kiro ssaawa nga 5 ez'ekiro mukaaga ate ngenda ku ATM neewala layini nze negobako ATM bannange okitegedde somooza nnyo buli kaseera kati gwe simba layini nze ntuma nnyo emirimu kati gwe simba layini ate nsimba layini ate omba nakatuuka mu layini ne bakulaba ne batandika andi kati eyo ye banka naye wali mukakiiko k'ebyokulonda ebyo tebijja kubaawo mubyokulonda manager neyesansaba mugende mumujje mu layini sebo ebyo era bajja bikugjamu mu banka naye mu byokulonda tewali kwesasala bagga era bagamba nti mwali abadde pulezidenti yennyini yali mu kulonda era asimba kati ate gwe Suna Ben otwaleyo simanye ensasage munakikuba nnyo kati kyoba olaba nze njagala kubeera omu ku bataano abasooka sati nneme kugwamu maanyi okugaana okusuula akalulu era essaawa nze zijja genda okuwera Suna Ben bwe naamala wano ku ssaawa 2 wenti 2 lino ligambye nkwata boda olwokuna baluyita afande nze sibaddeeko baluyita afande sibaddeeko nani yabagamba nti buli musirikale bamuyita afande buli musirikale tabeera afande mwakwata kikwato oyinza n'okuwa ku muyaaya era n'omuyita afande kumba ali awo afande sibaddeeko naye Mukama Katonda alutugondese mwattu Suna Ben tujja kuyingira olwokutaano enkera walo nga katuuka maze nga nze ndaba ebintu biri nomo twagenda okuyingira 2021 nga tulowooza oba naabeerawo akakyuko akaki naye ebintu olaba bitambula nga bwe bitambula bannayuganda tubakubiriza nti tugenda kubeera n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera nga ayogerako eri bannayuganda naye nga tukola n'enteekateeka zonna bantu balindirire mwebale kubanga muli sayidi eyo tubaga nti olupapula lwa Bukedde lukwate lwafulumye eddira nga lugula ennusu 10 eza Uganda Bukedde ono ezigenda maaso n'okulabika nti nno zibumbujja esayidi za wali enjeru bw'ogenda maaso n'okulabika nti nno weetegereza embeera enteekateeka n'ensonga ezitambula ziragira ddala bulungi nnyo nti nno kati amatiimu gamaze okunywera ne geeteekateeka era nga abasinga bamaze okulabika nti nno bayitawo ogenda ku luzannya oluddako lwe bayita olwa quarter final oba oluddirira olwakamalirizo kati nno wasigaddeyo ekibinja kimu kye bayita ekyamasengere ekyo kitannagenda maaso n'okubeera nga kizannyayo omupiira naye nga jjukira nti bw'ogenda maaso n'okulabika nti